Yes, oli kuyogi update CV kosinzo bango tuwuliriza tubadde tulina okuleetera okulaga ebigenda maaso jjukira olunaku olwaleero otulonda baroad meeya meeya ki agenda okuba nga avuga ekibuga Kampala meeya ki agenda okuba nga addamu okuteekerateekera ekibuga Kampala guno omwaka ogwa 2026 nga tuyingira Uganda empya omukwano gwange ali yampuliriza oli kuyogi update CV abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kakati ensonga zirinya enkandaggo buli omu agenda yeewerera era ng'agamba nti nno ye mukulembeze asaanidde jjukira abali mu lwokaano oludda olusinga okuvuganya ennyo mwe muli olwa Erias Lukwago abadde akivuga ebbanga eppanvu ssaako ne Ronald Balimwezo naye ajidde mu kibiina kya NUP agamba ku luno omulundi guno gwokka bannakampala beesige nze inginiya nze asobola okuteekerateekera ekibuga Kampala Lukwago bimulemye omulala ali mu reesi tuyinawo mukyala wa Mau naye azze mu reesi katulabe bino gye binaggwera kansooke mbakuweeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Today I have just cast my vote together with my wife and the process is going on well apart from a few areas where we have had hindrances. The foothold is only on the law turn up. The law turn up as a result of government not taking local governments serious. Local governments are so serious that we should have had a holiday for all the people to be able to vote because it's constitutional. But also it's written in the Bible that all voting separates mighty people. So we are quite a number of mighty people, but it's only the vote that is supposed to separate us. And we have one winner. Nearest way Chibuga, Kampala. Yabira mukyala wa Lord Mayor. Lord Mayor. Ku ludda olulala Erias Lukwago agamba nti nno yasobola ebizibu bya bannakampala era yabamazeemu ebbanga eppanvu yabawangaaliddemu naye bannakampala tetumanyi ndowooza yaabwe bo bagamba ekijja kijje twetaaga transformation okukyusa obuyinza mu Uganda kitegeeza sectors zonna tuba tulina ogikyusa. Lord Mayor ng'agamba nti yasaanidde okuba nga atwala okuteekateeka ekibuga Kampala gwe mukwano gwange ali yampuliza naye ngenda kubanga mubawaako musobole okuwulira okuva gy'ali mulabe okusikaŋŋana omugwa okuli wakati wa Ronald Balimwezo ssaako ne Erias Lukwago atutte ekifo kino ebbanga eppanga eppanvu ennyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. And of course also the issue of the faulty machines, the BVV kits. They also, of course, as they accounted for the low voter turnout during the presidential election. And today they have totally abandoned them with no explanation. Because we thought if there was a problem at that time, a week down the road, they ought to have fixed it if it was temporary. But it would appear they are not bothered at all. And this is the neglect of duty on the part of the Electoral Commission, because they ought to have explained to the nation what went wrong with the BVV kits, what really went wrong. Was it the software? Was it the hardware? And the measures they were taking to fix the problems, and the assurance they would give us that by the time we come to cast our votes today,
a week after that debacle, probably the problem would be fixed. But here we are. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago era mu kitundu kino mwalondera atuuka mu lwa zone wano walondera mu Lubaga division okulinana mu bitundu ebyewakaliga. So atambuddeko n'abantu bangi tumulengera ddala bannakibiina abayambi be bamu kwabo abamwerekeddeko okusobola okulaba ng'ayolekera ekitundu kino ekya Bulwa zone wakubira akaluluke ndowooza emyaka gy'abeeredde mu kitundu kino. Tumulengera awerekeddwako mukyala we y'omu kwabo abali naye abamwerekedde okusobola okulaba nti atutuula akaluluke olunaku lwaleero akasalawo obanga agenda mu maaso nga Lord Mayor wa Kampala oba okuwummula okusinziira ku balonzi engeri gye banaabeera basazeewo olunaku olwaleero. Tumulaba nti awerekeddwako n'abamu ku bantu betuyinza okugamba nti baluganda kuliko abayambi be wamu n'abalonzi mu kitundu kino bamu ku bakulembeze abalonzi mu kitundu kino saako ne bammemba b'ekibiina mwajidde ekya PFF okusobola okulaba ng'ate asuula akaluluke enkya y'olunaku olwali. Yabadde atutegeezezza nti agenda kulonda ku ssaawa zigenda kubeera nnya naye tugenza okutuuka olunaku lwaleero essaawa zino ziringa ezigenderedde ziri ssaawa 4:41. So tuli mulindirira okubeera nga asuula akaluluke enkya y'olunaku olwaleero okusobola okulaba nga kimu kitambulira ddala bulungi nnyo ddala. Mu kiseera kino ab'akakiiko k'ebyokulonda bamubuuza obanga aze n'ebimu ku bimuyambako okusobola okulonda naye atijjukira nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yakinoganya kati nti omuntu asobola okujja n'alonda kasabeera ng'ali mu nkalala z'abalonzi oba olina national ID oba toyina oba olina voter allocation slip oba toyina oba osobola okulonda naye tumulaba aze ne n'akakonge ke tumulaba aze n'abamu ku baana be bonna kitegeeza nti tubalengera emyaka gye balimu gya kulonda era so bebamu kwabo bazze okulondera mu kitundu kino okusobola okulaba ng'ate ajja okulonda. Naalongo abadde asigadde emabega naye wuuyo tumulengera asembera mu kitundu kino okusobola okulaba nga yegatta ku Ssaalongo Elias Lukwago agenda okusuula akaluluke enkya lunaku olwaleero. Abaana abaleese nabo ndowooza tubalenga bali myaka egironda nabo tusuubira okubeera nti bagenda suula akalulu kaabwe kuba ndabye omu alina ne voter allocation slip. So tulindidde okubeera nti omukulu ono asuula akaluluke ate asobola okwogerako eri eggwanga enkya lunaku olwaleero oluvannyuma lw'okusuula akaluluke. Omukulu ono agenda kuba anoonya ekisanja kirala bajjukira nti abadde Lord Mayor wa Kampala ebisanja ffenna tubimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. So bannakampala kibasalawo olunaku olwaleero kye kiba kigenda okugobererwa akakiiko k'ebyokulonda kusobola okulaba ng'enteekateeka z'obukulembeze bwa Kampala bugenda mu maaso. Omukulu ono aze abeera mu mabala ag'enjawulo naye mu mulundi guno